nnyo kubanga okyali nange oli ku Salt TV mawulire gaffe ag'omunnyo live ge gagenda maaso nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitundu kino tugenda kukitandikira mu division y'e Kawempe mu Nabukalu zone. Wabaluseewo obutakkaanya wakati wa yafisi eya Ssentebe Henry Kungu awamu ne n'abakyala abaddeko Rita Nakubuya. Abamu abatuuze babadde bagamba nti Rita agira yeeyongeza ekisanja ekirala songa ate abamu bagamba nti ekisanja akite ate omulala akikwate. Mu Ssentebe yeemulugunya nti n'abakyala abaddeko yali emabega w'okwonooneka kw'abakyala ku kyalo. Ku nsonga eyo RCC w'e Kawempe awamu n'abakuumaddembe babawaliriziddwa okutuuza olukiiko okulaba butya bwe basobola okutabaganya yafisi z'abano bombiriri. Abatuuze e Nabukalu ekisangibwa mu Kawempe division batabuse ng'enta bwevudde okukaanira obukulembeze ku mutendera gw'obukiiko bw'abakyala. Abatuuze abamu kata ebifuba bibabugume nga waliwo oludda oluwagira n'abakyala okusigala nga yakulembera ate nga waliwo n'abatamuwagira. Bino bibadde mu lukiiko olutuuziddwa RCC w'e Kawempe Sulaiman Walugembe n'ekigendererwa ekyokusala empenda ku ngeri gye bayinza okussaawo entegeeragana wakati wa n'abakyala ne ofiisi ya Ssentebe. Wadde zino mbolanga giso naye kino kyekyalo ky'Enkalu kikyusakyusa obukulembeze enfunda eziwere. Waliwo omu ku batuuze akutte akazindalo mu lukiiko okwogera wabula abatuuze ne bamukuba olube ng'ono kigambibwa mbu yatiitibya n'abakyala obutakolera batuuze. Kyala etteeka bw'aba yagadde ekifo akisuula naye ebiseera ebisinga asigalayo wansi ku zooni ate mu tteeka eryaffe butereevu Nantebe kuba n'abataano agenda butereevu etteeka nga lyeri mutwalayo teyeetwalayo yekka n'atuula ku. Abatuuze betwogeddeko nabo bakubaganya empawa ku kugoba n'abakyala. Ensonga tebaamugoba bamubuuza kuba ffe tuli baana bazaale baakuno naye emyaka gye tumaze wallayi nga tetutyamu tutya Katonda wallayi tayitangako ku nkiiko z'abakyala ffe tuzituulangamu ate nga ffe tuli bakyala tekubula kwempa Ssentebe okugamba nti n'abakyala takola n'abakyala talina kukolera basajja n'abakyala akolera bantu be abakyala abamukola ki abamulonda era y'ensonga lwaki obadde owulira enduulu ng'eyagala n'abakyala. Henry Kungu Ssentebe agamba n'abakyala Rita Nakubuya amunyooma nga n'emirimu gy'abakyala tagikola bulungi. Toyinza kukola na mukulembeze nga talinya ku ofiisi ensonga ki mulindeeko mwe musirike engalo mujja kuwa luvannyuma soke muwulirize buzibe buli. Toyinza kukola na mukulembeze nga bayita bayaaye muwuliriza bani ababonaabona mu nsonga eyo mwe abakyala abali eyo mumpuliriza bulungi. Toyinza kuba na mukulembeze nga tajja mu miitingi za kyalo bukyanganzi kya ku buyinza. Wabula Rita Nakubuya bwe tumutuukiridde ategeeza nga zino bwe ziri entalo z'ebyobufuzi. Akakulemberera emyaka 25 nga nnondera abakyala naye kyeyamaanyi obuzibu bw'okufa ndiwa NRM esiba NRM kaakati ogenda mu ofiisi omwo tetwetaaga muba NRM sibira waliwo n'omwami gwe bakuba. Oluvannyuma RCC abasabye okukolera abantu obulungi bave mu kwerumaaluma. Kutabaganya olukiiko n'okukkaanya nti bonna balina kukoleramu ng'abakulembeze era ne tukkaanya ne Ssentebe ne tugamba nti n'abakyala alina okubaawo newankubadde wayinza okuba waliwo obuzibuzibu obuli ng'olukiiko. Olukiiko luwedde wabula nga buli muntu agenda akukkuluma nga bw'atayambiddwa. Byawandobone ku Salt TV omunnyo.